Matches twagala obwenkanya mu kooti kayinze sina sympathy n'akatono ku kye nalabye Ken akola kyovola seetaaga nnyo kunoonya bingi kuba nalabye ekikolwa ng'akikola ki bano byengwamentu tubeera wano tuteebereza lwaki yeemola kuba mba sinalaba kikolwa kiki kyennyini naye nga ndabwa ayina ingredients ebirungo ebikola ekikolwa ekyo naye kati ono gwena byo ddala ng'akikola kati oyo yensaba kooti emufuulira ekyokulabirako abaana abalala balabire kadde batandise okuba inspired n'obulamu buno naye kakaatika ku mwana n'atuuka n'okukola ki okumusesemya nti ekkubo erina okuyita emmere gy'alidde ono yali azibyeyo Ken singa omusawo guno gumukka mu vvi obulamu bwe bwonna bagenda bumala mu kkomera singa ekwata ekketekero likwata ng'oli ne musajja munno omusiyaga mwembi muba mbadde mukkaanyizza muli mu mukwano nga bwe bakiyita mwesiyaga mwena obulamu bwe bagenda basiba mukomera paka. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Asoboza ku bantu tugende maaso. Abalabi mwenna gye muli mbalamusizzaako nembeebaza gye mutuusaako engalo era nga bw'oyanjudde kubasaba kwongera kugoberera basubscribinge balikinge tulabe ntubako kye twongera ku ggwanga. Waaw. Okay. Nsanyusa okulaba. Ennyabo. Bulijjo nkulaba wano nga nsinga kulaba nnyo mu mikolo. Nga simanyi nti eno mu mateeka oli kaguje. Nayo ntera okubaayo Saturday Sunday gwe mulimu gwe nasooka nno okukola nga nkyasoma. Ogwe okuba MC egwo katande bamanyireeyo. Naye nga bwe tuva mu Saturday ne Sunday weekend tuba mu nsonga ez'ensonga ddala eziyamba abantu ezikwata ddala ku bantu. Abantu kye batamanyi obulamu bw'omuntu bwonna buli guided mu nsi muno na mateeka. Yes. Naye omuntu amala akola ekino atamanyi mbadde simenti kiriko n'etteeka naye buli kintu kiriko ki. Ate obutamanya si nti nno omusango guvuddeko. Era batugamba mu mateeka nti ignorance of the law is not a defense. Yes. Gwe n'oba tomanyi tekijjaawo nti okoze omusango. Then ffe etteeka bwe lifuluma gavumenti yo etwala kasaba publishinga liwedde okusemba tumanya bakirwa nti buli muntu alikoze eki alitegedde. Kakati we likwatira be kapa tugamba nti mbadde simanyi ng'ate weeriri. Kati awo nga tubira bire. Kulino nyano litegeera. Awo nyingi. Ku nsonga gy'okoonyeeko ebadde ya mukwano gw'ebikokojjo. Yes. Kakati emabega wali twalina etteeka mu penal code. Yes sir. Emisango gyonna egiri criminal givunaanibwa byonna miwandiike mu Penal Code Act. Yes. Kakati twalinamu etteeka mu eri section 134 nga bateekawo waliwo nti unnatural offences kati awe wali nga wansi omusajja n'omusajja muvunaanibwa bana abasajja bagenda ku bisolo bonna nga etteeka lyali libavunaanirawo naye nga terirambulula nnyo ayambyeko avunaanibwa atya akoze atya lyali litunuulidde awo wokka. Oyo yekka oyo victim. Oyo yekka kakati omuze guno ne gujja nga gukula naye etteeka nga weeriri. Kakati ne baleeta etteeka mu 2023. Yes. Honorable Asumani Basayi wali yakulemberamu erya Anti-Homosexuality Act eryo nga likwatira linnyonnyola bulungi ayambyeko ekakaatise ku muntu omukwano gw'ebikokojjo. Middleman waliwo omuntu nga ya providing facilities. Nkyate nze sibalina kubuzibu mweyagalira. Omuntu asobola okujja ku channel bw'ati na promoting n'agamba abantu nti balina buzibu balina eddembe lyabwe. Etteeka eryo likola ki? Limukwata oyo publishing n'agezaako okupromotinga ensonga eyo kati lyo lyagaziyaamu. So kati ne tujja naye before that
wano ebisiyaga byalinga mu ebiri nga tubiwulira mu naye nga obuzibu obujulizi nga tetubulina constitution toginenya nti yo kola kwayo poliisi bwe bagiwaabira omusango erina okuleeta obujulizi mu kooti nga omuwabi wa gavumenti n'apuruvinga eri omulamuzi nti ddala omuntu ono yakwatiddwa mu bisiyaga omukisa ogwali oluli abantu abo beekwekanga nnyo nga mulaba neeyisa ya muntu ye mulamu omusajja yeeyisanga egundi omukazi n'omukazi baluma nnyo obugalo simanyi kibano ndowooza nkola y'abakazi kuba kwemoola n'olaba omukazi lwaki omukazi ono ye ku bakazi banne kwe kuli emirembe kati nga mubeerawo agezze eddoboozi nemubireka ayambala ng'omusajja ate nga mukazi oluyansala mu maaso newegezesa eddoboozi ate baŋŋambye abakazi abasiyazi baagala nnyo ate sayizi zammwe era kakati abantu abo nga omuntu wabeerawo n'osuspectinga naye nga kizibu okufuna obujulizi ate bo beemanya era yatula munne n'amanya nti ono alina okuba nga alimu embeera gwe bakiteekamu obuteesi ng'amuyita wala mpola paka lwamutuuza mu ekyo then abaakwatibwako abalongo twafuna incident wano ey'omwami gwe bayitanga bamuyita Mubiru yasiyaga abasambi b'omupiira wano kati oyo omwami bamukwata n'agenda kuneruzira naye simanyi bwe yeemulula n'amaani adduka ne mu ggwanga n'agenda kati awo abantu baazuukuka nnyo nti ebisiyaga ekitegeeza bikola ki byekizizitinga mu ebiri mu ggwanga ddala abamu baali babuusabuusa n'agenda tuba tuli awo byatandika okuwulirwa mu makyaki g'abalokole yadde nawulidde inako we nabadde n'agamba nti wa nembaka tuli kije bali kiyinza okuba ewalala naye wano kyaka nnyo muki mu makanisa g'abalokole abalokole mukisusa lwaki abalokole be basinga okuli mu makanisa si bonna abamu kubanga ekyansanyusa tulinayo abasumba b'abalokole abavayo ne bavumirira kitegeeze waawe kisobola okuba tekinnakola ki tekinnabaayo waliwo benda babavumirira naye nga bakidifendinga ng'avumirira atavumirira naye kati tuba tuli awo ku kanisa ze tugamba nti z'amaanyi byatandika ku musumba Kayanja ensonga ne zitandika ng'ezigiraagira awo abantu ne bagiraagira awo paka mu kooti omusawo gwasooka ne guggwa ne bano abaali bataddemu amaanyi bapasita male baani ne babagulako emisango foosi n'eba y'amaanyi ne bibanga ebiwola then ndowooza nayagala to okwongera atereeza erinnya lye ate naddayo n'awaabira abaana bano abalenzi naye abaana abato abo nga bawa obujulizi bagamba nti bannange obuzibu twabufunira ku kyaki ate nga tufunye ne incidents for example tufunyeko abantu abavudde mu kyaki ne bali ebisiyaga ne tubalaba ng'ono omukyala yayimbanga ennyimba za gospel Juli Muteesasi yava wano naye agamba mbu ye tabirya nga tulaba maama ate tabirya atya nga obujulizi abutuwa n'agenda eri tunulaba awasizza mukazi munne mbu aba yeeyiiya abalokole basusa okweyiiya nkubuulire lwaki era bo naye tewali bagamba wali omukka tewabula muliro kati tugenza okulaba lwaki ensonga zetwolidde nnyo ku musumba Kayanja ng'ate basumba ne buli avaayo okwogerako nti oyo annwana naye olw'okuba ensonga ziri mu mbuga z'amateeka nkakasa kooti ejja kukola ekituufu anso obadde okyannyinnyonnyola abalokole be basinga owoomerwa empanka mbadde nja kunnyonnyola omuze gwalabikira nnyo sayidi yeewaabwe lwa nsonga baabanga nnyo ate amakanisa gamu gabanga ne bafandazi nga bava bweru kigambibwa abo be baasiga ennyo omuzogo mu makanisa g'abalokole naye kati wano tufunyeeyo ekkanisa nga nnene omusumba agikulira Pasa Kayanja n'abanga ali mu nsonga zino zimutambuliddeko ebbanga lyonna naye ngamba awali omukka tewabula muki lwaki mu bonna ono yaliko ennyo ensonga kuzitambulira kooti yesobola okutuyamba kuba ffe omuntu alambika order mu society mu byonna agaba amateeka agataputibwa kooti katusaba kooti etuyambe ensonga eno ejerule bulungi bw'abanga omusumba ono amazima yakabasanya abaana bano ate baali bato ebiseera ebyo we nabalabira abamu bavunza obi n'abakoze batya avunaanibwe eggwanga nga linaafa litandika n'ebyo mpolampola ate ne bannayuganda ndoza n'okwagala ebintu by'obwereere abantu bano basooka ne babanga ne zibbasale na biki nga kubaako activities ez'enjawulo
esobola okutwala abaana abato okugenda so bayisizanga omwe ebintu mu makanisa ag'enjawulo ne bituuka mu baana naye bwe tubanga ono ne kikakasibwa kkooti nti kituufu yakabasanya abaana bano tusaba etteeka likole abalamuzi bakole ekituufu mbeera nkigamba bulijjo osobola okuba compromised ng'omulamuzi otakola kituufu leero enkya bagenda kukwata omwana oba musiyage ng'ate tayeyagalidde kati osobola okukola ekituufu n'otaasa ekinatuuka ku mwana omuntu ono asobola okuba nga ali connected nnyo aba aliko ensonga eyo naye oyo bw'afuuka ekyokulabirako bano abalala bajja kutya oba oli atutaasibwe kyenyinza etteeka linakola omusajja nga ebbanga ebintu ebyo birudde kakati tulina obuzibu wano nga wenkugambye nti amateeka ga wano malungi naye obuzibu okugakwasisa kati essaawa zino ensonga bwe zituuka mu mateeka tuba tulinze kkooti tulabe kyetugamba era munnamateeka sobola kuyimira nenkugamba nti ate nze nenvumirira kkooti kuba nze nasomanga eyo gyensuubira obwenkanya era mmanyi be balina otaputa amateeka gayamba abantu so nze ndowooza ku nsonga ya musumba obujulizi sofa bwe nawuliddeko obutambi amaloboozi abaana bafa baweereza essente n'aziweereza nga bwe nawulidde bwe yibanga bituufu bujulizi obumala okukakasa nti ebintu bino bituufu omukulu ono yabikola Pastor Ssenyonga ng'alaaja n'agamba omusajja amwesibyeko kyokka ye takiriimu abadde tamulinako tamwogerako lwaki tasigala mu sekita ye y'ebisiyaga amwesibyeko alowooza oli yawendula mbu ayagala bamukwate mbu omusajja alina connection Pastor Kayanja mbu aikoze ekisoboka guno gwaku ayagala bakwate Pastor Ssenyonga bamusibe ate nga ye Ssenyonga agamba nti nze sinze ndi kiso kya mbuzi nze sinze nasooka n'obyogera ebyaki Ssenyonga atya Kayanja kati ekisooka ebintu nowe bijja abasuma church zenyezo zalina competition bali nabo bakompitinga era ojjukira regimu yawe batandikira twalina Kayanja wali oyina Kakande wali oyina gundi oyo Bujingo yajja leita buvanyuma muko na yabo ebisera twalina Kayanja Kakande Kayanja Kiganda twalina Ssenyonga tulina owe mundeeba bamuyita Pastor waliwo ono wano Kayuwa kati Male Male uli ali ku Ntebe Road yafaira abantu ekyoyo Kiweweesi kati abo ligimu yawe Imelda nga tebamwogerako yalaga wa ane namutebi yibi yali anonya ikabifuna chachi yagwo okuzimbibwa nagusala kati naye abo bayina competition nga buli omu ayagala abantu bajje waki era twala biseere ebyo ebyamagero nga bikolebwa nnyo mu church simanyi byakirawa tebicha bakola ebyamagero abantu babasabiranga ne bagwa so buli omu yakola nsoboka okusika abantu kati akakuku k'abantu kalina okubanga tekatandikira eyo akasenyonga kati bino bigenda okujja omuntu uza nalaba opportunity kati ate laba ono bwa commentinga ku nsonga olina agamba ekitegeezo naye yansiikuulidde kana atandika okupikamu naye nga bwakola ekisoboka bakwata oli mpoza ajja mumukwata nga amuvunaana nti oba yamudifaminga yamwogerako ebiki ebyo naye bwe bitaba ebyo nga naye aliko claims eno ye ekisobola okuyamba nga tazena mukwero maalumu ebyo kupuluvinga nti ebyogerwa si bituufu eri public teyabikola ate olw'ensonga ffe tunoonya kituufu ffe twagala society ffe kuba nnungi ffe tetulina ggwanga ddala tuli wano abaana ffe tuzadde bagenda kuba wano kati nze bino byenkola ntunuulira omwana wange mu nsi mwanaakulira bw'anaakula nga emize egyo gikuze agenda kubeera atya mu nsi kati kyekyo twogeza bino kyenkugambe ye apuluvinge nti bannange ebinjogerwako si bituufu naye ensonga zitambulidde nnyo ku ye kati yasobola yo kakasa ensi naye nga teyekwatiridde nti gundi bw'oleeta amazima abantu bategeera bokka ne bakiso ne bagamba gundi ali awalana munne kati ensonga nnyangu nnyo then ekyo ng'okimaze mulembe guno kutwala etteeka ly'abasa okuva lwe lyajja libaye terina kukwatayo musiyazi n'atya n'omu
in fact nyinzo abantu bayinza okubula basabye batalina tteeka naye yalireeta mu parliament anti homosexuality act okuva lwe yasayiningibwa ebadde tennaba kukwatayo omuntu n'atya twabadde tuli awo ne tutwandikira ku Ken Mukalakaasa nezireeta omuvubuka oyo ku Mukalakaasa sasa omwana namulabanga omwana oyo ayambala ovulu ovulo za bagundi bati bayi babyogeranga naye nga abamu tubibuusa abamu ne babidefendinga nti zino musobola okulwanirira eddembe bw'oyambala ovulu eddembe lijja mangu ne tugamba kale nali ndi awo omuvubuka nga tuvayo naye anti nkugamba nali ndi awo anti abantu bajja babyogera abaga nti bannanga abantu abo akabonero kaabwe akasooka tebava mu ovulu omuvubuka nali namulaba naye ndowooza sitayiro ye watovulo ye bamakanika kyogamba nabo babeera mu anti katebo kimanyi bulungi mulimu era olumanyuka nga agijjamu ne guno gwali mulimu naye ono omwana nze bbanga yonna namulabanga ng'ebisa ebisinga yali agenze kukola kwe kwali kwakulangira nga kuliko emisinde kati okulangira ate mbadde mmanyi kyangu okudduka badde mmanyi kyangu okudduka mu mpale ne t-shirt okusinga okuddukira mu ovolo naye yayambala nguvu neŋŋamba yamanyi leka sitayiro ye anti baali bakinomalizinga wano nti ovolo ziri okay abanoonya eddembe bazambala ne tubireka naye nagenda okulaba agenda n'omuzindaalo gwe nga muvuka yeeyiya ekyavaamu butamine bufuluma ali ku musajja munne ekiraga ate oli ekikola ayita kyesiimidde asesema naye ngono tamuvaako naye lwaki yali takyesiimidde ani yamuleetawo awo nze wenjagala okumanya anti kati okuleetebwawo kwangu kubanga at the end of the day tugenda kupindinga Ken abavubuka abato anti era abaganda bagamba gwe bakwatira mu kituli ffe twakwata ye nga yali mu kikolwa n'obujulizi anti kati etteeka lino liri bwe riti singa babakwata mwembi nga mubadde mukola ebikolwa ebyo weeringire mwenna bagenda kubavunaana obulamu bwamwe bwonna bugenda bumala mukomera wabula singa omuvubuka ono asangibwa nga yali muto nga toweza na myaka 18 ng'ono yakakamukake kati ya aggravated homosexuality okukaka omuntu omukozesa ekyo nga without his consent. How did you know that yamukozesa nga talina consent? Ebyali bigenda mu maaso yali tasibiddwa muguwa yali yateekawo egundi ye bulungi anti basobola okugyawo consent ng'eri forced. How? Wabula abaali mu kagundi bali mu kasenge ng'ono ataddewo bulungi jasi lwakuba ndowooza Ken yagenda ewala n'amusesemya kyekyo Ken oli asesema waliwo akwata gundi kamera kati kyeva ngamba polisi nono yetaaga akwatibwe naye singa obujulizi bwe nti nali oba ntiisiddwa nakakibwa ne bwe nali mu mbeera embi ng'ono tanvaako kati oli aba victim naye ono yaba omusango gumuvunaanibwa Ken. Kakati ekyo ng'okimaze kati ffe essaawa zino tubeesinga ku bujulizi bwe tulina sofa tetunamanya settlement yagwe yaliko n'obujulizi obuliwo sofa bulaga nti ono Ken yali ebisiyaga ate yali ateekawo defense ennafu ewa minisita namulanga agamba nti ebyo byaliwo mabega nga omanyi omuntu akula n'akyuka naawe amachanged man kati kitegeeza nti yabikolako kati nekimpaliriza okulaba ddala bino ebintu byali bya mabega oba nze bwe nali emyaka 5 emabega na kati nkyuse kakati nentunuulira yagamba byali bya 2018 katuli 2026 ngenda okuddamu okumwetegereza mu katambi nga y'omu nga bwafaanana kati nemmanya nti ebintu bino biri recent yali anoonya omusango guno ogwa Ken wagunoonyerezaako. Did you make some research? Sinnaba kugugenda wala lwaki nti tebannamuleeta mu kkooti. Tannajja mu kkooti essaawa zino prosecution yaliko ekyagatta bujulizi bamuleete mu kkooti kati banaamuleeta mu kkooti bekapa okijja kutuwa okumanya bamuguddeko musango kinaki then wegunato nikutamba tulabe ye defense ye erichi naye nga sofa obujulizi obuliwo kati gwe teeka ino wobanga gwe okuyambako obuyambi omuntu oli okusiyaga oli nobawo omufaliso nembaziyiza nembagamba waliwo emmotoka ejja kakasa nti gwe wabayambako nobagamba musobola okukolera ebyammwe nze saagala kutunulayo osibibwa kati nembawanga sigino bajja naye kati teebereza ate ono yalabwako ng'ali mu kikolwa ekirala twetaaga president nti omwana oyo bw'akwatibwa n'asibwa bw'aba convicted kijja kutuyambako bano abalala abandyegombye abavubuka obulamu obwo kiyambeko ekirala abantu mboda bagamba nti
bayika bamufulaminga olw'ensonga kuba yagerako ku excuse namulako nga tebannamukwata ayinako yali nga excuse simanyi banywa omwenge simanyi ne batamiira naye nkubuli omutamivu tabagambwa n'otamiira n'otayita mukazi n'oyita musajja ekirala ono omwana ono gwe mugamba gwe muclaiming ennyombo yali muto simanyi bikiike ni yamwaka byonna ngambye bwaba bangi babyogera balaga nti maama we yalaga nti mwana muto omwana oyo Kenny yamuliisa yamukuba caliform because nalaba anti kati nkugambye okunyanga tufunye statement ye waliwo possibility asobola okuba nga ali intimidated nabeera mu mbeera eyo abasekyo nga liwo ebyamusuubiza naye bw'aba yakigendamu nga alyoke nakyo ng'akyagala naye ajja kuba n'omusango kati ebyo kyekugambye nti tulinde obujulizi poliisi n'omuwabi wa gavumenti bo bwe bagenda okuŋŋaanya baleete bakakase kkooti nti olw'ensonga eno neno muvubuka ono yali bwati ne bwati tulabe oba naye avunaanibwa oba ye avaako Kenny akole ki naye nze kyenfa tufune president nti waliwo omuvubuka eyali ebisiyaga ne yekwata obutambi kuba ge nafuna ekibakwasa obutambi bali abafandinga ebikolwa ebyo baba baagala obujulizi ati bulijjo neebuuza lwaki abaana bano bateekawo kamera kati era ono akasente Chicken twamulaba ataddewo kamera kati oyo Chicken ye tetwafuna bujulizi twamulaba ye yeekuba engalo ze naye singa yakwatayo kamu nga bamuliko twandibayo naye bafuluma nga bamuliko bafuluma ng'aliko ne bagamba yennyini n'agamba AI era nga Kenny we yasooka okukyogera era ekyamujja ku Baba TV nannyini Baba TV omukulu balyeku yagamba ono sajja agenda kwona bulande tasobola kumulaba mu butambi buno naye waba yeewolereza ajje ku mpewo yange era tebaamunyega yatuuka mu parking agenda oteekamu ekigalo nga tayingira n'amanya nti wano kaweddemu awo omukulu yagambye Chicken nalaba kali nga yesu okoola engalo akola atya ne ŋŋamba waliwo akali recent kakati awo nawo twali twetaaga tulina kyangu nnyo tulina ba forensic experts akwata vidiyo n'alaba nga tte oba ntuufu ayinza okuba baabikebera nga si bituufu that's why akyali naye bwe bagikebera nga ntuufu tosobola kwana kiba kyenkugambye katolaba noonoonoono kagamba katambi nti kadde era wano waliwo obukugu obulaga basobola abakatende bwe balina obukugu poliisi obukebya ne baya akatambi kano kayiseeko emyaka gyadde oba kali recent kati ekyo vola nkugambye nti kati oba namulokola okunoonyeza kwabwe bagenda tuwa ekiddako omuntu ono akwatibwa oba nedda omusango gugira gumukamuvi oba nedda naye nga kyensaba ebintu ebyo gyebirinnya abantu bate tunnamanya bumanyi obuvubuka mbula ku TikTok okwo ne bwemuulamuula ne bukola ne bwekomberera ne bwembala engoye ng'ez'abakazi ne bumala ne mugenda mu baana baffe ku masomero mugenda ku masomero kati obwana obwo kati obwana obwo anti nze kanso muwatabani wange lwalikera ku manjira nga atakwana muwala nja mukunkumula emiggo kati nga takwana anti kati otandikira wano okunotisinga abaana bano tasooka kugamba nti takwana muwala ogenda okulaba enneeyisa entambula awanikawanika obugalo atandise okwebyula kati omuzadde awo w'oyambira wabula bw'olindamu maaso eno olaba nze mutabani yange yaŋŋamba bugambi nti maama ndeetera ddole zanyise ne mugamba omusajja abasajja tebazanyisa ddole okitegeera nemugulira omupiira nemugulira eggaali kati awo gwe wagukola naye kati abaana abamu ajja n'akula kubanga yali alina bawala banne bazanya nayo kati nga bazanyisa kati n'alowooza naye byalina okuzanyisa nemugamba genda kuleetera Superman Spiderman okitegeera era kati asaba ebyo kakanso kati ensonga eno abaana batandikira eyo abazadde n'atakifaako n'awalala wetu challenge weeri abalina amasomero nga gasekisi emu lyabawala bokka lyabalenzi bokka nabo balina okubakkinya ennyo ku baana kuba okunoonyeza kulaga emizeeyo nayo gyegiriisa gitandikira eyo omwana agenda okugira bwati nti ye muwala munne yamugambye amwagala kati bw'akiddamu omwana amutandise ebyo ng'ali mu P4 agenda okutuuka mu P7 era n'omujja mu P7 n'omutwala era mu ssomero ly'abawala mu senior 1 era n'asangayo ekiwala ekire kirina enkola y'emu basiba obuleesu ku matu
agenda ofuluma sini ey'omukaaga kati ng'otandise okwebuuza naye muwala wange gwe siraba nkuyadde akameseji ku simu omulenzi nga ng'omuli abazadde abasooka ne baguma waayi muwala wange ali strict nnyo kusoma kumbe muwala yagenda kati bw'atuuka ku university awo jjukira afuna eddembe asobola okwetaaya awo kimanyira nina ekintu kye neebuuza ofuna obeera otya comfortable ng'ekiwala kireesa ebimwa ekikugamba nti nekiwala kinno ekisajja kinno nekikugamba omanyi abasajja abasiyazi bangana naye era omusajja mune namugamba nti you are beautiful I love you kyetaaga bateke nekigwebuka mu bbanga tusobola birwanyisiza wano okusaba kooti etukolere ekituufu ekiwala ekiri kati ensonga lwaki nkugambye Macha twagala obwenganya mu kooti kayinze sina sympathy n'akatono ku kye nalabye Ken akola kyovola seetaaga nnyo kunoonya bingi kuba nalabye ekikolwa ng'akikola ki bano byengame ntubeera awo tuteebereza lwaki yeemola kuba mba sinalaba kikolwa kiki kyennyini naye nga ndabwa ayina ingredients ebirungo ebikola ekikolwa ekyo naye kati ono gwena byo ddala ng'akikola kati oyo yensaba kooti emufuulire ekyokulabirako abaana abalala balabire kadde batandise okuba inspired n'obulamu buno kamanyi abo abaana obalaba agenda ojjawo ti nga balaba omugale munnange abadde akwata mukalakasi omwaka gumu yalese Range Rover nga batandika katiro bajja omusemberera bamubuuze nga bagamba akakodyo kali awo wano aba abafunye ebbula ly'emirimu lingi mu Kampala wano n'emiriraano abaana baagala obulamu obulungi kati babateera egundi ezo ddiro ku mmeeza kyangu kulisi mubiru kye yakola abaana baali bagakusama omupiira basuubiza nja batwala ebweru kamba bwejjaze kankole biki okakkananga era abakoze eki nga balidde ebisiyaga kakati kye tusaba nti wano twetaaga president mu tteeka lino batulage nti linyweza kubanga tulina obuzibu e Uganda tteeka lyasayiningibwa sirina gwe lyakutte naye ate wali abaagera mu kooti era oddi kyalenjinga ebya wano buli kimu kisoboka olaba ebalijjayo nga terina mulema kati kanso nina ekintu kye neebuuza nga tetunnagenda mu details z'amateeka nti abaabo babasiba bbanga kyo bikiwe bityo nina ekintu kye neebuuza abaana bano bino ebintu balaga babikola fu commercial kufunamu kasente kukyusa bulamu naye be basembayo okuba basiiwuufu kiki kakati obuzibu bwe buli abafandinga ojja kwekanganga kati omwana nga Ken nga balina godfather waabwe wano ye aba alina buli kimu era oyo gwe bawa obutami ayinza okuba yasika kuba ebweru aserekitinga nagamba ono aliko ono aba alina buli kimu kati sawa zina ezeerume afulume kati ono naspreadinga nga bolaba bali abategeeza biyinza okuba bibanga obino bikola naye ng'olinga ali ku probation oyina osooka okubeera ku kakunta kubanga ati bamusuubiza bwe bati kati omwana ng'oyo alabye ono alina obulamu obulungi ono nga mugamba nno sente ziri wano naye olina okusooka obe mu mukwano naki n'omuntu okumala ebbanga bweriti basooke bakukkiriza kati obuzibu omwana ono emirundi gibe 3 nga akabina kavunze okitegeera kati awo obuzibu bukola ki we buli ne goosebumps abamu ayonoonekerawo nga tanatuuka ku kiri kye bamusuubiza abamu n'omusanga nga esente azina naye nga talivinga comfortable life era obalaba ayambadde ogupale gunene agusiba guli eno wansi emmotoka agivuga naye nga si ayina obulamu bw'ogamba nti buki nti bulungi nnyo lwaki sisitimu yonna yakolaki nze nali mmanyi bwe babiyingira ofunirawo akasente waliwo nate neŋŋamba nti ono ye kakatika ku mwana n'atuuka n'okukola ki okumusesemya nti ekkubo erina okuyita emmere gy'alidde ono yali azibyeyo Ken oli n'agamba nti n'abanywedde omwenge basesema ekisesemya omuntu era anywedde omwenge sisitimu y'olubuto eba yagikyankalanyizza omwenge gususeemu obungi ne gufoosinga emmere okukola ki okudda kati n'ono asesemezza munne akyankalanyizza sisitimu kati neefoosinga okukola ki okudda kakati omuntu yalabye ekintu ekyo bannange naye kati yali akwata akatambi kati kyenkugee kati abo nabo okubanga obutambi buno babwagala eri babukwata ne babuwaayo nga bwe bwosesemya omuntu obeera kulanga kati oyo abawa akabi kati oyo Ken yadde kati agenda kati wano mu Uganda babagabala nka zaabwe bali abasiyazi
kati abadde agenda kuba be nga be bagundi bali lieutenant abo kati ndi muno kati oyo abatagambikako ensonga azimanyi ategedde era mu byonna gwe kyotamanyi nawe yalinga ayogera nga taregulating nga kyeyakola wamulako ng'akyejjusa ng'agamba bugambi nti obulamu bukyuka byali biseera ebyo naye nga tagaayadde byali biseera ebyo naye oba nakola kibi talina regulate ng'alaga it's okay bwali ennaku ezo zaali bwe zityo nawe changed man ekira balina ka defense mufumbo simanyi bamuleka alina omukazi n'omwana nsanze scenarios nyingi abaana abawala ng'omugaya ajja n'amukwana ne bagenda bafuna natural sex namana amugamba baby kiriza kampite kenu yadde dakiika emu okitegeera omwana nagaki nali sikirabanga kati abantu abo kyebakola akwata omukazi namuteeka wakanga defense kumbe n'omukazi amugende abakazi omubwa abayagaana yabalowooza bawe yakivaako gundi nali agala kusiriwala ziralo yabingamba ne mutabukira nabivaako tabiddangamu kati nafunayo busajja bwo bukeni bweri naye wano omusanga alina n'abaana babiri kati baba ne defense gundi simusiyazo omusajja alina n'omukazi n'abaana gye balinga bayita eno n'eno ezo scenario zinzirabyeko wano omuwala nolanga anyumya nti nze nafuna gayi nangamba kayiteko n'ekyo ekyatwawula nze nafunako omuzungu anti omuzungu namugoba okitegeera era nze ekyantamya abazungu nze saagala muzungu kunkwana era newe mulaba mu inbox yange mba like nina eyo feeling omusajja yangamba ebyekisiru yinkola yaabwe that is an abomination in my culture no eyali yamunteerawo yali mukwano gwange eyagamba naye alina omuzungu kyaliwo ono anjagala kati ne banconnectinga seba omuzungu nangamba even your friend she does it she's okay with it nangamba she does not even stop on that. She can have 3 men at a time nga we are watching. Nemugamba you say we are two different people. Me and her. That is why I'm still in Uganda. That side. Nanga no you can try. Nemugamba wakali kati bwe batyo. Kati gwe good enough. Tewali desperate nnyo. Nakikati waliwo omwana nga yali desperate ku bina lyange taso kiba kizze naye notamanya bajja ku obulamu boyita nti obulungi nga tugenda kuwangala myaka 10 ekintu ekyo kinene kinene kuba Katonda yakola system wano wayitawo kino wano wayitawo kino mutuwogezaako okukyusa bwe buzibu obuli wakati so nsigala ngamba kimu bana abantu ffe tulina amateeka kagalwane naye nga naffe tulwana naffe nga tulwana bwetulaba ensonga zino embi ffe tulina okusooka okuzoogerako kati bano abantu abagamba nti bw'obyogerako oba obipromotinga oba obyogeddeko bulungi oba bubi it depends okyogeddeko mugundi ki kubanga bona okyogerako nga bano abajja nga beerimbise mu human rights nga bagamba munaye it's their right biki kati oyo yaba promotinga wabula bwenzija nga mukondeming era nga ndi mu emphasizing abantu kulwanyisa kiveewo ate soba kuŋŋamba nti because at one point ne bwogamba nti osirike bujja kucha kumacha ng'omwana wo bakimulidde ng'olina kyogerako mu ngeri yonna kakati ffe abalina obulumi obwo nga olina kyogerako nga newajjusa lwaki nakiraboidinga luli nga abeeraliikirira nti nyina omwana wange soosanga ekizibu kyekimu kanso nina omwana wange omulungi I cannot keep quiet. My boy is now is making 6 in July. Okitegedde kakati agende mu myaka 9 agwe kugundi ku Keni. It's better let us fight it nga tukyali safe n'abaana baffe oba oli awo tusobola okubaako kitutaasa kati so abantu bakiyigeko kati asobola okugamba ekyo asobola okubanga musiyazi n'akugamba olaba kyemukola okugenda ne muvumirira ekintu kino olwanti mulwa mu kitumbula ababitugamba bayinza okuba nga bali mu ka element ako mubaabya ayagala musirike tugenda byogerako wabula oli anajja nga promotinga agenda kujja abagamba batono balina eddembe lyabwe era one day kano sinza butaka kuonako muganda wa former politician yali ebweru n'agamba ne bamubuuza the same issue n'agamba era ng'ebya Ken byayoge
besimanyi omanyi kati omuntu wetukula tukyuka ebiseera biri ebintu byenalimbiraba kati si bwe mbiraba naye nja kakasa bwe naafuna obuyinza nti nja kukuuma buli omu n'eddembe lye. Kati eyo oba omaze okitegeeza nti oba oli agadde kusiyaga munne eddembe lye ojja muprotectingira awo, ono atakyagadde omuprotectingire wano, oyitegeera. Kati eyo statement alaba okumpi teyajournalizinga abalengere watwajournalizinga netugamba kiki ekijja si muntu kubanga eddembe libako eddembe lyetulina lyabwebange teryaligaba naye liba protected singo okwesa eddembe lyo okuviolatinga. For example wana amateeka gagenza okujja twabanga abantu babanga ne order mu society nga bagoberera obulombolombo bw'ebika byabwe n'ennono zaabwe era nga zibayamba balijulatinga nga bujja mu Buganda bakugamba nti omukazi tabuuza nga ayimiridde, bo balinanga ensonga zaabwe nti omukyala nti tajja n'ayita sezaala we mu maaso, bali ba protectinga ki nsonga ezo za kweyagala buvuyo mu family. Sezaala ajja kwagala omwana wa mutabani we, family etabanguke. Kati bo baletanga egundi libateeka naye nga bi promotinga emivuyo egiyinza okuba mu family. Kati amateeka bwe gajja galondamu ezo ensonga ezimu ezaali amateeka ge tukozesa mu bika byaffe nga malungi tegakontana nnyo na ddembe ly'abuntu akamu gaba adopted. Ensonga lwaki ojja kulaba abazungu batusanga ffe tulina engeri gye twewasaamu eyaffe yabuju yadde baleeta mu mateeka tulina empasa enzungu genda wali mu civil marriage tulina kyaki tulina abasiraamu naye nga bagamba noono agenze mu nnono neyewasa bulungi nga waliwo consent y'abazadde n'awasa ne gwe bawasa bakulu. It is a whole form bali recognized. Kati abantu wetu gye twajja tutambulira kati ffe wano mu nkola zaffe wano mu Uganda tukimanyi bulungi nti omusajja ayagala mukazi. Kakati tumanyi nti nno embwa egenda ku mbwa ente egenda ku nte. Kati osobola okugenda ebweru mu bazungu bo mu nkola yaabwe bo beyo mu kwononeka baatusookayo bo nga bagamba nti nsobola okuwasa embwa yange. Kati omuntu bw'abeera eri emyaka 5 najja n'agamba nti ate wano Uganda baviolating eddembe ne basukka nti kiki ogaana otya omuntu okuwasa embwayi. Kati aleeta ekintu ekitali kyawana akireetewa ekintu kyeri akireetawa wano. That is why nze ndi against nnyo omuntu alaga nti buli kirungi kiriwa mu bazungu. Lwaki temukola nga bali ensi ezaakula tuzikoppeko ebirungi ebitali byaffe tubibalike. Kanso awo wennyini njagala kubuuza singa Ken omusango guno gunamugwa mu V ayinza kuweebwa kibonerezo ki asiyinza kusibwa myaka emeka? Ken singa omusango guno gumuka mu V obulamu bwe bwonna bagenda bumala mu kkomera kyokka singa Ken asobola okukyusa obulamu bwe bwonna omusango guli kiriya egenda etteeka liri kiriya singa okwatibwa mu kikolwa ekyo ng'osiyaga anti-homosexuality act singa ekwata ekiteekero likwata ng'oli ne musajja munno omusiyaga mwembi muba mbadde mukkaanyizza muli mu mukwano nga bwe bakiyita mwesiyaga mwena obulamu bwe bagenda basiba mukomera paka life imprisonment wabula leso ono omuvubuka singa abanga ali myaka 16 13 bwe yaliko nekikakasibwa nti omuvubuka oyo yakakamukake eyo gye tuyita aggravated homosexuality oyo nga yakakamuki mukake Ken ekibonerezo kye kimuweebwa kuba kufa agenda kalabba lwakuba nti kati etteeka wano liwandiike bwe ogenda kalabba naye mu Uganda tetukyatta kalabba kaggyibwawo. Twafunayo wano eno omusango gw'omukyala bamuyita Susan Kigula and 416 others. Omusango ogwo kooti Supreme Court nejja ensala negamba nti okutta omuntu akalabba it is unconstitutional. Constitution yekugamba nti omuntu yenna ayina olukusa okuba omulamu. Kati so basiba mayisa era singa ekyo tekyakyuka kati Ken aba nekizuulwa nga omwana oli
abadde agenda yali muto yakakamukaka abadde ava ku buvi mutwe okitegeera so kati guno omusango gumusinga obulamu bwe bwonna mu komera olaba ne bye bakwatanga mugundi mugundi mu tteeka liri ekkadde eriri mu penal code era abakolanga omukwano ogw'ebikukujju bano banneeberesa ku bisolo ebikolwa ebyo bakitwala nti biri aninakyo togwana kuba mu society mutuwangaalira era abo nga wegukusinga naye weebakeyo obulamu bwo bwonna society ekole ki etereere kuba kati egyemize bwe gugenda mu muntu si gwangu gwakumugjamu yensonga lwaki waba convicted yatuveemu naye bw'abeera convicted n'asavinga emyaka katugeze emyaka gye 10 nayiga nadda tasoboka andi kati okujjako asobola okukikola lyetteeka erikugaa nti obulamu bwo bwonna baba kutaddeyo kati ayinza okugamba n'agamba nti omusajja ono alabika akyuse ayina gundi eyo ye president constitution emuwa ayina kye bayita prerogative of mercy asobola okulunga bwe yasonyiye Sebufu yali kumada yali convicted kati asobola otulamu n'agamba nti omusajja ono akyuse nakusonyiwa yekka yasobola okukikola naye nga si ekyo era oba ojja kubeerayo ebbanga lyo ki lyonna ngaetteeka bwe ligamba nga tuvudde ku Ken data side ensonga zino eza mirembe n'ensambya obadde oziwulira ng'oziraba gwe nga kanso batugambye jjo yabadde kooti yaabwe bagenzeko mu kooti ng'omulenzi akkiriza bakole divorce ng'omuwala ebbanga lyonna abadde ng'asaba divorce kati ng'omulenzi amugamba ebintu bino twandibimaze twandibimalidde bakadde twandikoze eki ne tukwatagana ne tutagenda mu nsonga ezo lwakwerabisa nakola ki naye ng'omuwala amugamba nedda divorce erina okuluma neetaaga okwawukana naawe ne bagenda mujjo babadde mu kooti naye mbu mu kooti omukyala yeebuzizabuzizaawo ne yeekubira essimu n'agamba afunye emergency n'adduka n'atagenda n'agamba nti ate bino ebintu tusobola obisangayo tusobola otutuula n'abazadde ne tubimaliriza ensonga zino oziraba otya kaakati ekisooka at first mbadde saagoberedde ekya kooti naye wali emabega bibadde bitambula nali ndaba nga birimu engeri y'akatembatemba nga siraba straight tebiri straight kaakati naye bw'ababa nga bagenze mu kooti omanyi ffe tetwagala tutagobera hiyase nga bannamateeka twagala nnyo okwogerana ne facts kati mba sinnaba kubassuwa ku ekyo bw'obanga omusango gye guli mu kooti era nga gye wadde alina okulabikayo naye nali ŋŋamba bwe nti naku interview gye nakwanga ŋŋamba abantu bano bali mu katemba singa kyali kituufu nga sisitanti abantu bujjo bwe baawukana ekisooka abakazi kye mbamanyiko ng'ovudde mu bino eby'amateeka nze nkola mu mukwano ssebo ndiye museyo gye nkola ebbanga lyonna omukazi nga mukyawaganye nga bano ng'omukazi yadde akutaddemu essente first of all kyasookeko abakazi bw'ayawukana n'omusajja mu busungu ayagala nnyo okuleka ng'oli ku ttaka era mirembe mbukyafa singa edduuka eyo kati sibe abo be nalabyeko nga nalabako nga bino bitambula ng'omwami ali wali alanga bintu omukyala ayita emabega bebi weebale kujja ebyo tewali gundi eyo kati nze ndi mukulowooza bano bali mu kulanga bintu byabwe kubanga bitambulira wamu omukazi yateeka musajja ssente ne bateekawo erinnya lya bizinensi kimu n'erinnya lya bizinensi essaawa zino wikisinga bbiri bali ku social media batambula buli alina akawunti ey'amaanyi kyavuga kati nze nemba narrative egamba nti waliwo ekitali kituufu kubanga kati awo wonna nga sinawuliramu kooti naye okujjako allegations ezasooka simanyi waliwo happy home simanyi yatwala omusajja omusajja namulabako ku poliisi yamutwala ku poliisi kati nga n'afuluma kati nga noonya bano ababiri omwami n'omukyala ate bo bino ebijja ebyogero ono alina abamwogero oli alina abamwogero kati nali nninze kimu twandigenza okujja okubyogera ne ku bino yadde teyandibadde na nsonga it's not a national issue naye tumale era gakyogerako bano twandibadde oli yagira ntufunye obutakkaanya n'afayiringa divorce twandigenza okujja bweti nga tulaba Simon ziyita patenaawe nti bannange ensonga zino njagala kuzivaamu era mulaba era yandituyambye bano ababoogera bombi batuyambe batuwe tumanye ku bugundi
ku file eyo file ebyogerako nga wala emisango gyebadde gitambula nga tuba tusharingira ku social media nekyo tuyamba okugoberera ejo abawalukaga egy'abaani ne bano batuyambe otusharinge tuve mu hiyase tuve mu bino bwate twaba koti yoyote wabaddeyo ku kamera kati ku attention eri ku nsonga eno olowooza badde basobola okugenda pati emu mu kooti ne watabawo bakwata bigenda mu maaso kati byonna allegations ezitambula naye bo bakifunyemu balanze bizinensi yaabwe era abaana abo temwekanga nga bakyali batya maaso awo kanonyo nga bagamba ensonga twazizolovinze era kakati buyaoke bannange bamaze okugiranga nga bagamba twatikudde ebintu muli mu kwogera ebyo tusigaze omwezi gumu gavumenti erayire bo bagenda kwamaze okugula akasente kaabwe tugenda kuddaano mu gw'omukaaga ng'omusolo oguzeemu gwekanami bo nga balina ezigusasula nga gwe yali afuba ennyo okwogera ebifa mu bufumbo bwabwe nga tolina zoosasula nga Kampala ali mu kugaana nga bo mwe bali beeyagala kakati so ekitegeeza abaana bano bayinza okuba abagezi abaana abo bagezi nze nabalaba bagezi si basiru n'akatono mu byonna bye boogera tebalekaayo kulanga business tebakomayo kulanga business era business kyo teyina kabi omusajja ono yali mubi mu mukwano ne mukazi we simanya muvumbagatira omusajja ono tali romantic answaza zaabwe zirimu n'ababisiyaga era nawulidde simanyi naye omusajja amufobotukira kakati kati tolaba tunoonya bali babisiyaga mirembe jangu tuyamba oleeta obujulizi nti omusajja akusiyaga eteeka limukwato agende mukomera naye oli awo allegations tozikakasa ekirala ebyo byonna nga byogero kati abakazi nga yakukyayi bukya ku makya n'agamba abantu nti bannange n'ebitebe mbadde mugulaano bifu temuddamu kujja kubigula bateekamu bisaaniiko kubanga asooka kukuba bizinensi eno akuggyeko ki amaanyi naye business teyina buki etambula bulungi era omwami bw'alanga bw'akola atya n'omukyala bw'alanga kati ate nga bali same house ebyo ezo nze nganze ndaba nga sitanti bakipiseepise kitambudde naye time tuyina omuntu gwe batugambye mbu client yabadde aveeyo Rwanda okumanyanga kyoyogera kituufu era you can stand mbu client yabadde ava Rwanda mu mirembe najja naye ku Nsambya mbu Nsambya waliwo ekifaananyi baliko bonna kyadde mu office mu gundi yeeyo Nsambya branch mu mirembe n'ayagala akijjewo ne bakirwanira mbu omusajja n'akuba mirembe ekifaananyi ekyo n'abakuba before kali ka clip omukyala okuyitawo kakati mbu naye ate ye client mirembe gwe yazze naye bamuyisiza bubi amaaso gazimbye ye client tebamulaga mu kamera kati nga wolaba abantu bano ku kamera mirembe ye yennyini bwe bamukubye tewalabika n'ekirala omukazi nga mulina obusungu nga bamukubye singa yataddeyo dda omusango ate eyo criminal offense singa oyo omuvubuka bamukutte dda obitegeera naye wabagamba nti bankubye naye ng'ali mu kamera bw'ati ajja nagira kati ebyo byetaaga nnyo omutwe nga tegulimu ebyonyo omutwe nga tegulimu ng'omutwe mwereere bwe baleeta kano bwe babuukira bwe baleeta kali bwe babuukira nze kati nkugambe tukiwemu bweki budde abantu bajja kuma bakirabe nti omuvubuka ali mu bazannyira ku bwongo omuwala n'omulenzi oyo bali olaba let me tell you ne face expression omuntu alina obulumi bw'aba ayogera you can feel n'ogamba bambi omulaba ne waba pretending mbona ayogera kati awo kasimba the card kakuba bwamala bwayisa business n'olaba omuvubuka naye ali malala omuvubuka yagamba nze mukyala wange mwagala kati ye basetinze script eri bweti kati nze Nsambya gw'emirembe tuli wano Nsambya Furniture Workshop tutunda ebibajje nze atembeya ebibajje mujje musupporting Nsambya n'emirembe abantu bwe muba muyogera ku nsonga zaffe muzive nze mukyala wange mwetaaga gw'emirembe simbula kane emirembe ngajja bannange nze bannange n'abatugamba tuddiŋŋane nze omusajja byampisamu era n'emitundu yange yantama era bannaye mbasaba mujje mumpagire mugule bed cover mutuguleko bed cover
bule kateni kakati ne mujja kumanya ekituufu omusajja mubi nnyo oyo kakati nyinako ne bwe nalabangira ali ka live bano bambuuza bano baŋŋamba katutuusewa kati bano baŋŋamba bannaye musooke mugule ebintu okitegeera kati bano bambuuza pinki yalaga wayafa naye mujje mumpagire ku bedding kati nze ebyo nabitunudde nga nze naye ndaba nti bano abaana bali mu sitanti yaabwe naye bakutte abantu bonna obwongo amaye bye twogerako kati naffe tuli mu kwogerako naye ffe tukyogeddeko lwa nsonga nyina abantu njagala batuuseemu bwe balabira ebintu mutunulye ku gundi endala mubikule ku bookisi obulala bwonna mujja kulaba waliwo ekitali kiki ekitali kituufu nze siri moved n'ebyo unless bansiyalingire keesi bajje bakufune nga kanso tubikebere balina ssente kati lemiteerio abantu kuleva eyo bonna buleba celebrity nga bafunye obutakkaanya kasita bamala okuva ku kooti looya yina abakiikiridde ajjako mu mawulire ensonga eri bweti naki naye bo tebalina looya baavudde ne mu kooti baadde ne mu kooti nga tebalina looya waabwe gwe balina balooya be balina obamanyi Zubeda looya wa saidi MC Meya looya wa saidi gundi bano abaana bali ku gundi eno ku TikTok Uganda ejjogo nga lisusse ejjogo nga lisusse mu Uganda batujooze naye era nanudde bwe neŋŋamba eggwanga lino emutuufu muze kiyagala kituufu Uganda kimuwoomera kinyuma anti mwe musinga abasi muba mukyali wano nakyagira tulinze biki ekiddako oli najja nze ne mukyala wange simanyi twagala kwawukana ne mutandika ne business yaffe mujje ne weebuuza mwenga baani mwenna ne mukwata tendo ne mugiteeka okwo naye tukiwa obudde bwe tunaaba ffe bakyamu abantu n'abagamba tusonyiwe naye bwe tunaaba ffe batuufu abaana baveeyo beetondera abantu bagende mutusonyiwe okubamalira obudde ate bajja kwetonda sitanti tebeetonda bagenda bukeezi kumakya ne bagamba ebitwalyebaze kiwedde bamaze gundi business emaze okwambuka egenderamu n'abantu entities ez'amaanyi kati nga bw'olaba poliisi tiruko weesigira ajja n'ayogera ku nsonga nga mu butuufu oli yazze n'aloopa naye nga sitanti bambi luuku n'abeera mu kifaananyi nga ye olaba n'abeera mu nsonga kati omuntu omunagala ensonga ze kaziri serious ne poliisi yiiyo kumbe kazannyo kubanga ensonga eno Mirembe asobola giteekamu ne miliyoni aga 2 n'akola 15 anti kuba okulanga kwa bbe n'akola 15 naye saawa zino ke bateekamu ndaba ke katono bano abakuba ekikopo ku social media bamitwala 32 katono nnyo 32 naye bakutte obwongo bw'abantu oli scrollinga bwoti bw'osanga bannanga manzi gaali yammwe sigiriimu tujogeddwa mulimbe balala nzaawo wo naye bwe bitowe bibeera Uganda oli ayita eno oyite omanyi bagamba kufumbirwa ey'omutwe ofumba ya bigere kakati Mirembe tubakkiriza mwebale nnyo mwebalire muvuge gaali yammwe abantu bamwe mumanje mubatwala abasiru bamwe mubatwale tukkiriza fe tukomye wano bwe banaabatuusa ffe weetulimba n'atusanga nsibe bulungi